buswaza buswaza kuba nze sikyalina kye mmwetaaza kuba okutuusa kati okuba nti omwana mwerabirira kati siyina kye mmwagalako wadde. Banaye luno olugambo nzigyeko ki essa nti kibadde kiwoggana ajja awulira odiyo eyawunge n'okuwunga agambe bannange jjukira eddoboozi lye era bw'oba ogeggulira. Mukyala Dija wasuze otya mukwano? Kansuubire oli bulungi. Amannya bampita mukyala Masitula. Nnyongereza ku nsonga eno eyano omukyala eyadde ku pulogulaamu ya SBF yabadde yeeyita kuba nze nkuyitako eyita mukyala Ali kuba nze nali manyi nti nze nali mukyala we. Ne tubeera nga ensonga z'okutambula nga okukolera ewala ne zitwawula. Naye omukyala oyo kino kiraga abakyala ekyokuyiga. Bw'obanga ofunye omusajja osookanga n'omunoonyereza ekimala. Omukyala oyo nkakasa bulungi nti yagenda okufuna oyo omusajja yategeera nti oyo omusajja yali mufumbo era yakimanya nti naliyo kubanga twalinga tucommunicatinga n'omusajja era omukyala oyo message ezimu yalinga aziwuliriza olumu nga yanziramu n'okunziramu ng'ali e Dubai eyo. Omukyala oyo nga oluusi anziramu bw'amala n'akola ki n'ablokinganga ennamba yange mu ssimu y'omusajja n'ateekako n'ogidiriitingamu oba okitegeera. Mu bufunze yali akimanyi nti nno gyendi kati bwe yeeyita ate mukyala Ali nze mba sibitegeera era omusajja yabadde mutuufu amwegaane. Kaakati omukyala oyo asirike era agume yalabye bwe kiruma kasita ekirungi omusajja yamututteko ssente teyamulekedde mwana naye asaasire ffe be yazaalamu ate n'amala n'atulekera n'obuvunaanyizibwa. Olwo kati ffe twogere ki? Kuba ffe omwami waffe tumumanyi obwo buzannyo bwe. Amala okuzaalamu omwana taddamu kulabirira ekyo nga kiggwa oba okitegeera. Asooka neerabira ebirungi byonna byonna bye wamukolera byonna kuba nze oyo mwami twawangala naye emyaka ena twali bafumbo bulungi nnyo nga tewali atakimanyi mu ttawuni y'Ekikyusa eyo nga tuli bafumbo tewali atakimanyi. Naye nina akaseera nze ke namubeererawo akaali akazibu ennyo naye akimanyi bulungi. Naye nze okunsasula n'ansasula okubeera nti yandekera obuvunaanyizibwa. Nze gw'olaba ntobye n'omwana okuva nga muto paka essaawa zino omwana waali. Naye omukyala oyo n'ateekangako okublookinga ennamba yange n'ateekako gidiriitinga mu ssimu. Omusajja bw'ayagala okuddamu okwogera nange ayitira mu basisita bange okusobola okuba ng'afuna ennamba yange. Kati omukyala oyo yali afa kinensi. Naye wuuyo mukyala muzadde kuba mulaba mukyala mukulumu. Nsuubira alina abaana ajja yabazaala kuba nawulidde mbu omusajja abadde tamuyinaamu mwana. Asirikire ddala taddamu na kunyega kigambo. Kati ye gye yazaala abaana watya nga ye yalinga akubira omusajja nga yeetaaga obuyambi bw'omwana ne bamubulookinga oba essimu ne bagisiimula mu ssimu y'omusajja ne batabaako kyonna kye bamuyamba. Yandibadde awulira atya? Bannanga abakyala abamu bakola ebintu nga bamaze kwetegereza. Olwedde omusajja omusanze mufumbo yesi yadde omusanze ku kyeyo naye ate tomutegedde bulungi. Naye buli we yasanganga nga twogedde n'adiriitingamu ennamba n'akubulookinga n'akuddamu bubi. Abakyala nno mukyuseemu. Kati ate ye baawasizza muganda we ate ne kimuluma. Oba okiraba ne kimuluma. Naye nga munnange eyo enkola si nnungi. Omukyala we nange yampisa bubi ng'alowooza omusajja oba bw'anaamuteekamu omusimbi ogutokomoka agenda mmusigaza. Okusigaza omusajja si kumuteekamu ssente. Omusajja ne bw'oba tomutaddemu ssente nga waakusigala asigala. Ne bw'oba ozimutaddemu nga waakugenda agenda. Kati ku ssente zonna ze wamuwanga ezo yandibadde akulekawo. Kitegeeza ye omusajja emize gye agimanyi era ne gw'ayina essaawa zino kati we gw'aba yawasizza era naye eddiiru ze bwe zinaayitangamu era mujja mulaba ng'era naye atambudde agenze. Bw'aba mwana ng'era amumulekedde oyo nga naye atoba. Kuba ffenna tubiyiseemu. Naye abakyala mukyuseemu enkola eyo si nnungi. Nange wampisaamuko yadde nawe baakuyisizaamuko bubi naye guuma. Kati olwo ffe abalina abaana tukole ki? Kati ffe tulina okusigala nga tunoonya obuyambi okubutuwa
kuba obwangenze bajja bumpanga bwe buba bwagaana mu bulungi balina obumpa oba mu bubi bateekwa kubumpa kuba omukazi si yalina okulabirira omwana omusajja buvunaanyizibwa bwe okulabirira omwana mu buli kimu kati nze owange balina kumulabirira lwampaka si mu mirembe lwampaka kuba omwana aba wa musajja taba wa mukazi kira kiro tulisula tuyirirwa saa zino kyali mu buliri mana esitole eyo mpanvu oyo mada gwe baalyako obusente aniifa waakako yalinga n'omwami e Dubai nga nsindikira ne message nanvuma ku ssimu y'omusajja kwennyini ng'omusajja bamusindikira message ng'oba osaba ku buyambi bw'omwana munnange omwana akusoma munnange tufuneyo kasente oyo omukyala nga nsindikira message olumu nga mbulookinga n'okumbulookinga ku ssimu y'omusajja nga kimbulookinga nabirabye nenkikwatibwa ekisa naye nemmala neŋŋamba leka bakimukole obulookinga otya mukazi munno ng'asaba obuyambi ku ssimu yambulookinganga omusajja nga mpitira ku masimu amalala ne mugaa lwaki wa bulookinze essimu yange bwe yagira n'alyoka naye aŋŋamba munnange ononsonyiwa munnange nagwa mu mukwano wano n'omukazi kale ng'era bw'obimanyi omanyi alina ebigambo bingi bingi n'agamba sinze nkubulookinga omukazi ono yakubulookinga ononsonyiwa naye olaba naye ensi eno olemwa naye olaba nga ate naye ali mugundi akaaba kale yesi yamuyisa bubi naye naye ssebo nange yampisaako obubi olumu ng'atayipinga nga bwe nsindikira omusajja message agiwuliriza bw'amalanga agamba omwami akyebase bw'anazukuka ajja kuddamu kintu ekyo kyannumanga nenga ne bannaye omukazi ono amanyiira ate bw'amala nambulookinga neŋŋamba yiiyo omukazi ono amanyiira bane bali bammanyiira mwana bali bammanyiira n'oyo gayi gwe muzeegwe era kati n'oyo mpozi oyo gwe yawasizza embaga abe mulogo nnyo bw'anaaba mulogo nnyo tajja mukola ffe bye yatukola naye nga musajja muyaaye nnyo era n'oyo yamukubya akalimi obusente bwonna n'abamuggisayo ndoza n'amugamba tukole omukolo wamma tukole omukolo maada ekintu tukijanjawaze oyo sisita amala asirike anaye abasajja b'ennaku zino zito ekintu kisinga kunnoma kuyiriba na mwana naye nga kitaawe mu nsi waali ayina ng'ayina wentonyera bwe nti e Uganda agenda gaba nenazaala mukazi nejjusa mugamba ojja kukiwulira mu mateeka bamusalirenga nti buli mwezi omukazi olina omuwanga obuyambi bw'omwana oyagala omwana ali eki abakazi abalina abaana okuleka nga omukazi akulese bulesi naye bw'aba akulemeddeko oziwaayo era wenninyira e Uganda ajja bulwa wanywera otuzzi ajja zisasuliranga ku nnyondo sebo kyabulookinga essimu zange yagamba kamubulookinge asirike neŋŋamba kale era tosobola musindikira message n'akuddamu era agiwuliriza n'akuleka ku bluetick olemwa twandibadde tuli awo nga nabali be yazaalamu bajja naye naye lwakuba obuzibu bali abaana babakwata ne babamuwa era omwana omu abeera naye ewa muganda waawe Kawempe omulala alina ennyina naye singa nabo babaddeyo nga lwakuba obuzibu bo tebaali bafumbo yabazaalanga buzaazi nga omusajja bwayinza okufunyisa omukazi olubuto kuba nze gwe yali asoose okuba nti tufumbiriganwa nze naliisoose era alo nga twefunye yasooka kumbuulirako omukyalo omu omwana omu naŋŋamba ninayo omwana twali tukyasoma ne muzaala
era omwana oyo essaawa zino ali myaka 13. Omulala teyamuŋŋamba n'asirika. Kaakati kuba twali tubeereyo Kikyusa, twali tuli eyo tuli awo nga ebbanga lyekulunguddeko litambudde, ng'akaana nnyina waako akatume ewa jjajja waako, nga bakaleete wa jjajja waako kuba ne jjajjawe yali okwo ku kitundu kwe twali tubeera. Kaakati munnange oba omwana yalina mulwadde, munnange jjajjawe yamugamba bugambi genda ogambe taata we eri akufunira eddagala, nga bamulagirira ng'ajja n'ono omukulu, kuba omukulu yali abeera ne jjajjawe yamuggyayo bujja oluvannyuma, kati omukulu ye yamuleeta. Kati munnange yali ku muzikiti oyo Chali, kati abaana ne mbasanga nga bazze ewaka, kati omu nga mmumanyi naye ng'akalala sikamanyi kuba kakulu, kati kali myaka nga 10, kali mu 11 awo kuba katandise osuna obubeere. Kati munnange ebiseera ebyo ko kaali kato nga kajja awo ewaka nga kagamba, maama taata oba aluwa? Ne mubuuza taata, ne mbuuza omulenzi, ne mugamba Muhammad. Ate mumugamba ki? Jjajja atugambye Shalu Makerenda nga kaddayo. Kati nange bwe yadde ewaka ekiro kye nava mugamba, naye abasajja temuli mbangu, waŋŋamba oyina omwana omu era wamuzaala ng'okyasoma, kaakati ate oyo abula temuli bangu. N'atandika, kaakati bwe nandikugambye n'okola otya, simanya biki ng'era bw'obamanyi abasajja ebigambo. Ne mugamba naye munaye si kirungi kukweka baana b'olina, omuntu mugambe nti nina abaana 2, kubanga nange kennyini olwedde wansanga nina abaana bange 2. Nze nabakwekako nabayigaanako ne nkugamba basisita wange, saakugambako nti basisita bange, era abaana okimanyi bange, naye kati kyali kikwesa omwana kiki? Era omukazi nga tamuwa buyambi nga beereegaleega, omukazi n'akwata omwana n'amumuwa, n'ow'omukulu n'amukwata n'amumuwa. Naye kati nze ono wange ye akyali muto, kati bali ne bamubakwata ne babamuwa, kati buli omu yamussa waamussa. Byonna bino simanya ndi mu kusimba mmwanyi, simanya biki. Mbadde nja kuwa odiyo oseke ogwe n'eri ogabe bannange, kino kikambwe ng'ajja okunsaba ssente andaajanira muwe ssente nga bw'atalina waasula. Kyankola by'okuba ndi nazigiriitinga.